njagala masimu gambwe mu mpendowooza yammwe ku nyimba zino eza big size byakulu zeyafulumiza agamba ensaba na Uganda mutandika okugulanga ku nyimba tukoyedde ddala ebyo byokwagalanga okustreaminga enyimba zaffe kwabule ne copyright yino nga tekola mugende mu bigambo abewammwe saba yakusolooza kati njagala kuwulya saidi ewangi nkola Nabashimanga ndio nemugeza Kyegegwa muli mutya bala gye tuli kati omanye ebyo ekiriwo abasirikale bo babakundu batukuba amasasi egaddala tuli basanyufu olwaki ate anvikisinga bagamba anvikisa kituba omusajja yevuganya yekka be baali mu kwevuganya kati etedange ngule ennyimba za Bebekulu nga nfaaki naye muwagire ebintu bya Uganda abeera bulungi edi ono muna Uganda namwe mumwa kugambi kyokka ku mikolo gwe bakulembeza wanje wamma ediyo wanje anko nekiriwo bulaganda wange zinatabugamba otya ambikiriya baaba agamba bebe muyina okugula ennyimba tewali muzannyo twali ziguze naye ekizibu ekiriwo nneegadeko ne Dennis Music muganda wange Dennis ombuzeeko nakusanga juzi olaka afuna ssente okolera Bachina ako njazikuleetera kaawa ate kakati ekyo nakyo ssente nzaagala kwaze nkero noonya sooka otubulire bebe kakati okulya bebe otyo omanyire omusajja omukkiriza mbayirawo omusajja oyo legend nnyo musajja musicale mwagala nnyo kyakola kitegeera naye otyo obuzibu bwalina ennaku zino yayeteekamu nnyo wakikiwala erungi yeeyita akikiwale ye Bebekulu please si akikiwale yalina nnyo wakikiwale first of all ennyimba yazisuume taito za luzungu wiizoke ngamba tagetiyo ennyimba agazituula international naye waneye kale wano okulaga nti ne kazitadde ku sources za music abantu fengaffe tulina zifunira ekintu ekyo kigenda gamu okutunda albamu eyo tosobola kutunda dana sinkutadde wangi edi webalekuweereza ndi wano nkola boy ono sesanga kyewanise uli ludda wa kyewanisa omuli mutya uli bulungi mwana wa maama soko mbulire bebagamba nti ennyimba kwanza muzigule buguzi bannange tujja kuzigula kupaka Bebekulu famu wangi endedde kyekyo nosesanga siwulidde baaba nti ayogedde ekibambi sio kale wangi waba asina tabu kyakiriwo ono Bebekulu naye nomukabirizi ekabirizi nkandwa otyo owategeera kati nze mbadde nteesa otyo Bebekulu yakozera akisiru naawe ebyekisiru tewandikyogedde kale bwandikaye tebijja kale tebijjeeni kuba banambulira batya ate nze nkulesa okimugambe ate na wantondo ate anyingira bulungi naye kati ebitajja kati kiki kyakozawo ekitajja muzigule mugule ennyimba bannaye ku Spotify ne ku Deezer simanya Deezer yeeyo nange bebe naawe wakagulayo meka yegwe alo wangi kale wamma mu Lukinga muli mutya soko mbulire bebagamba ennyimba mugenda kuzigula muyina okukkiriza bannayuganda yegundi kati trend eriwo alina byatugamba alaba ne mwanyi zagudda tatunda nnyimba naye bannange ngate avugerugo gajijuze wanyi wamma temungobya balikuweereza nkale ono yageddeko ne muzukulu wa Arsenal Emma ng'andikagoto Kasaana muli mutya gyetulite tulina buzibu omukulu be babagamba mugende ennyimba zino muzigule mugenda kutegeera trend y'oluzungu nti yeriko from Uganda to the world kati kyengamba omukulu oyo alina okumanya nti Uganda si buli omu mbu yasoma ate n'ekirala amanye nti akadde kabadde asirikiriga abaana babadde bamuyisako eggaali nga bakuba ennyimba
Endowooza yange talina kyatugamba n'ennyimba ze z'oluzungu ffe tetwasoma eno. Katonda wange. Wamma! Ebbi. Anko. Omufuula wano. Weesula, muli mutya? Tuli bulungi oli otya? Osizidde ludda wa? Ndi wano ku Main Street. Main Street, tuwendowoozayo. Mwabali wano, tumuzigule kati mwabali mu kibuga. Airtime talina ali mu kibuga, tufudde. Halo? Eddi. Anko. Webali kuteere. Ndi wano nkola. Omunyonzi Masudi nasinzidde wano ekiziizi mugombe nabingola omuluka kiteera. Ekiteera muli mutya? Ye tuli eti. Tukuwuliriza nnyo. Alhamdulillah. Tuva ku point. Kakati babakulu abagamba ati mugende mugule. Omanyi oyina smartphone yawo ye? Nze nina mapesa ffe. Kati ogenda gula otya ennyimba zino? Kakati nze ngenda zigula nkyanze omuntu wa wansi mu kyalo. Nga nina okusoma oluzungu nga sibimanyi. Bonna basome waali, anti bonna basome waali. Anti waali naye babireeta nga bugenzi. Baalireeti. Baalireeti kati ffe tunakikola tutya? Abaana bamwisako deggaali. Kale wamma. Sembayo. Anko. Bakusomera basebo. Ninya nakira mushiija we. Bebe kuleeta kuteekateeka kifiira kuba. Bana bakulu ba Roigi ba ZP de Monde Therapy Controlation for Downloading. Ba Omega 25. Ebora barwambara kere kampera. Tako downloading a new skate kuba takuba tudireke. Kalo yabara. Kakati. Ambikisi soko dde ku muzindalo nyine ekibuuzo kyenjagala okubuuza. Mpozi nzijukizaamu oluyimba lwa Eddie Kenzo olwa City Aloso okuva wano lugende lusale luyingire amawanga gye lwagenda yali alubamu. It was a single. Lwali luzungu lwonna. Ate by then yali tamanyi na luzungu bambi. Kenzo yakaluyiga. Ekyokubiri ennyimba z'abarema bano barema ono we Nigeria Sirema Namakulu barema bano ba Joe Boy kana kawala ka niye kana kaimba Rush the Rush Iris Star bano aba enyimbi ze bayimba kale katuveeyo eyo ono omulenzi ono Shaggy oluyimba lwe bayimba ne Bruce Melody oli naayimba olu Jamaica ono nateekamu olwabo lwali luzungu era ekisembayo kiki n'ekibuuzo kyange enyimba zonna eziri ezikuba international ziba mu luzungu teziba za luzungu. Eddie oluyimba okugowinga international tugenda wabawo factors ekisooka oluyimba lulina obbanga lulungi oluyimba lulina obbeera nekyetutegeeza kibwe ntambula n'oluyimba luno nziguka wano you get regardless of the language kuba ennyimba nyingi zetulabye nga zihitinze nga ziva mu nsi ng'osanga omwana nga aluyimba wano naye nga n'olulimi tamanyi kyelukola kitegeeza owadde example z'aba Nigeria barema babana boy bayimba lugambakulu kye nasoose okugamba wali okusooka okwetereza ng'omuntu tayetakoma kuye yekka atuyambe ne bakama abe bakolera babaterereze system ogenzi wala nedda ndi nakyo kimukuba eya politics tuveeyo si politics nakyo kimukuba kitya anti Eddie bw'obabanga omuntu gw'oyagala tosobola genda mu secondary nga tolina primary so primary ground bye bantu ba wansi abawa kakati bw'obanga boyagala babuuka ogenda eri kitegeeza nti togenda funayo market kuba wano ffe tukupushinga you get omuzungu okulaba oluyimba lwo alina olaba streams ezivudde wano nga streams z'amaanyi fe abakutegeera bwe tutakuwa streams omuzungu agenda kusangawo bajja zitwala lwampaka bulesi engule azigulenga bwazigula streams ziwere bulesi gwe bw'otunuulira endowooza ya Bebe Cool gwe tolowooza nti naffe twetaaga tuyimbe ku luzungu ba Alisikizi yali Alisakizi Alikizi
omayinza ezo nyimba z'olumu Alvix ekyantamye nyimba z'oluzungu ku ssomero gye twasomera gye nazikyayira twabeeranga ku ssomero abaana ne bamanya nti fe omulembe gwaffe gwali gw'abasiridiyooni noono omukazi yani Jordan Sparks kati ng'abaana bayimba ennyimba gwe ng'olina ebizibu by'oku mutima bawestirayifu baabo bawestirayifu ebamba bye bafestival abayimba sima there is no sime excuse me nga biziba mayiminga kati komaawo genda nakutuukira alina oluzungu omusajja abuuzizza omusajja akugambye owena bingoola alina essimu y'amapeesa okitegeera ekyokulala akubye essimu omunicipality wano wenyininyini avuddeko talina airtime sura omunicipality okitegeera airtime kakati ate ne ku mikutu gye yanguyeko okufunirako oluusi oluyimba ate golaze zote ziriyo eyo olina gyozitadde kimwetaaza okuddamu okunoonya emikutu egyo kale takayina n'obudde oba n'obukugu bwennyininyini obunoonya oluyimba nabwo takolaki tabulina ate gweoyagala ono zayisa atya streams ezo kati nze naye nditugeramu atask next week wetuba tukomawo wano atubuulire wano mu requests basabye mekeza bebekulu anti kinamugambye mu county ate nga nange sizirina nzinyina sente zizigula obutafu bw'ensonga amazima gaazo ezaffe zitya ngeyo gyoyina ojja kulumba oyo bulesa avuma odda ku simu ye mbwekigalo kiri habwanyuma kujogera mwekigalo kiri habwanyuma esimu obanga akwata muzino omanyi zino enzigi tubadde ku nnyimba za alubamu nedda va ku simu kubanga mugyekuumiddeko antirepresabange emanya mbagala nnyo ennyimba waziwulidde ennyimba nawuliddeko zempulidde be bagamba saabwa yakukyusa music industry what do you expect olowooza eri olugoye luddugala munda nga kulunguluta lunaddugala bugero bwotandise obwa muziki kati ye tanaba kwekyusa agala kyusa industry yani ye mwennyini ng'omuntu alina osobola n'akyuka bebekuuli omuntu tannakyuka first of all tusobola kutuwa album ya nyimba 16 nga contribution eri ku nyimba ezo ddoboozi lyo kyokka pozi nesente zeyataddewo mu production bebekulu tawandiika bamuwandiikira hali adda n'atumanyira mbu tetuzitegeera oba kitegeera kati bw'aba ayagala kyusa industry atuyambeko ekintu eki kimu naye asooke yeekyuse ng'omuntu akasajja kanyiza kano kamanye kuyomberawe kakujonkera okitegeera kigenda kutuyamba nti nebelinawo tulinawo abantu betwagala bamulabireko singa balaba president eri seti nga yeeyo naye omuntu yennyini abagamba mutereeze mukoleki naye mwennyini talinawe yateredde first of all yakute ennyimba nga zakutunda nebe zaali badde zabwere tezalitunze bebekul nebazali badde nga zabwereza free naziteeka ku naziwawa distributors nebaziteekawo zino audio mudundo bajajja biki whatever era tezalitunze on top of that azitaddeko azitunde era agenda zisiga tomato sauce azeriire bambagamba omugayi w'ekyalo atuuse nga mulowooza sokobuze ku bantu buleesi abanamubende abannayuganda twaliza wamu kansubire bitambula bulungi olw'esaana bavudde ku masinzizo okulisaayo nawe atasobodde gendayo webaze katonda wali wasemba otujja otubuzekozi twalabagana dda kuwampala enkadde katisooka wano tufuke tusomese eggwanga enyimba oziwulidde enyimba mbadde nga nzirabira nga nziwulira nga ngoberera n'okugoberera bebagamba kakyusa endongo ye Uganda wano mufe naye nze ndabiko banza tategeera naye nesitakkiriza nabyo ekigambo ali bamukyagana okuyingira mu bwongo bwange lwaki anti simanyi kuba tera agikoze nebanga amakulu gyali gwe mumpe ngamba nti gundi yagikola wano twaziraba ennyimba zakuba buli wamu ate ekyokola edi gwe mwenyini kati nawe wotudde obaze ennyimba 10 kati singa kwali bamu ya bebereka ennyimba 16 oli mu countdown ogenda kuba kumeka kituufu sinasuubira anti ye mwenyini aba yevuganya yekka yeriko aba yeriko abategeeza kibulesi bagenza batategeera
Gwe otunulira ennyimba za Bebe omutima gukugamba nti nga tamala kulowooza nti zizze kuvuganya naye mwennyini ng'omutannamanya wawe zigenda kuvuganyiriza kakati mwalibamu alimu nasooka nakuza luli kyesaategedde bulungi yaddamu alibamu yayongeddemu ennyimba kuba ziribeera zezaalimu nga bulimu luyima utya lumu saka mu friends ne motivation lwafuluma nalufuluma nayongeramu ki era waki yakoze launch eyalibamu awanze wenjagala otegeerera kubanga yadde ndowooza alibamu alese alibamu ki ndala ndowooza engeri kitabadde abadde ayintroducinga kintu kipya bano abakola albums nga ba epas nga bakola albamu n'atugamba yatadde albamu ye ate no epas eyiye nemugigula bampaka ne bagigula agamba nti yesawa atuyigirize bwe batunda music ku online alabge ne bannayuganda nti oluzungu baluwulira nebwetu bakola bwe batyo ebwe nebwetu bazikola bwe batyo albamu kyekibi kyebadde genda obuuza nalabako ku alubamu yali ya lema yali ya Joboy eya Joboy gye nalabako ye yafulumya bufulumya nnyimba ate nga zanjawulo era n'awumula nakati zino balina zibaguluwingako mulina obeerawo nerise nazipate ate olina oleeta n'abayimbi abalinawo ko ka audience mu period eyo nobaleeta abadde ategeeza ki ate awo musooke abayimbi banne mukanga bwogamba nti otuyise edi tujje tukubeererawo nga bakozi banolese mulimu gwe gumu kitegeera kiseera tugenda ogenda okujja nga tumanyi edi atuyise lwekyo naye bwetuyita alise nazipa kitegeeza ti otuyise nga abawuliriza abo baliri pazo bonna akinaaliya ne sikini bonna babaddeyo kati kitegeeza gwe mukolo gwabwe gwabadde yadde yayise bayimbi banne nga batumye okuba nga yaki balisebanga kigenda okulaga nti gwe nawe mwenyini nyini ogenda okugaa nti omusajja yabise mukolo gwe kansooke mpulize kuki ku luyimba kitegeeza nti ekigambo ekyabadde kituufu simu yobamana tusa 5 jagala kuwuliriza saidi emu abawuliriza abalina okugula ennyimba zino mutubuulire kajijajasi katini ebyo binyo toja binsinisa wano ndava akati edi ensonga eri bweti abayimbi be Uganda otyo sorry nga nange mwendi twayefuula balayisi tuli balayisi nnyo muli bammekolu layisi oyo Bebekulu alina point gyakozaawo agambye buli muyimbi bamubuuza sente zakolaki zayimbira nakolaki nayogera era ne bamuweezo bwamala ozimuwa obuzibu bujjirawa ng'owebweru atutte enki nyingi nga abakubizaamu emirundi nga 6 bonna abaali ku si 6 sebo omuntu gwe baba miliyoni 10 ku bukadde 750 anti abayimbi baali bangi wali abalive bandi wali bonna abaali ku show naye emitwalo 2 gyawera mu marathoni Bebe gyagamba egyo giri imaginary gyakuteebereza gya vision ogende wali ku security ebeerawo mbulu emitwalo 2 gyakulowoozaako singa gibadde 2 singa kale gyawera just imagine nga byali byabwerere imagination is just nene entungamo gye bagenda siwe wali abadigize gwe wali owulidde wanti entungamo waliyo ekivu tebategekayo bano baleyigi batambuza ebivulu bino ebyabwe byebategeka concert wali owulyako eyo entungamo kirabika waliyo covid so Eddie abayimbi bamala okwefuula abalayisi wano webali here we are wano webali yes tugenda complaining kuba sente zitambula zaffe ng'eggwanga kijja tuluma naye wano wetwayesa kati ate ekinnumyemu nti Bebekulu ate kwefuula nti ali supportive eri kyekyo kuba nze nkakasa mu bantu bonna bonna eyasinga olumwa ye Bebekulu wamu abo bonna temuli amusinga kwagala kwegulumiza ayagala nnyo red carpet era omuwulire alina mu kuwaayo opinion ng'alage yesalawo yesembayo ye first and the last yo kitegeera ye supreme kitegeera njagala kuta era kyamuluma nnyo kuba kati ye nga bwe yali ashawa NRM asha w'omukolo kyashawe NRM kibadde kyetaagisa omukolo kale yali asha mukuba nnyo na ayinza obanga yafunayo extra money that's why he's not complaining but zibadde afuna
walineka budget yakayisamuko ayinzo banga yakayisamu ayinzo banga yakayisamu ebyali bitamna kututanga balaga nti omukulu ono mutanyi omukulembeze na nyini basement mbere na kuzino bageno gena mukulu gwentungamo nga amasimu takwata WhatsApp message taddamu nga mu blocking na ku blocking bebe omukulu nga ya blocking nga bebe mozi kaya blocking nga wachi tutayogedde ku politics conspiracy kati yawo nyini asha ino banga ina sente ziyajira ziyasaka ngo omuntu zeyayisamu nga ye yabuze dala ngo muyimbi cyo cyali kikutwaziza omukazi omutwali libagenda namasafuriya mpozi jangu wano wamaje bless okay undu wezo kakati ngenda kwawukana mukoko namwe katono nnyo mukusokera ddala ngenda kulowooza ku nsonga y'ekivuulo ekitegekebwa ne wajja bakitegese na biki ebiyinza okusikiriza abantu okugenda mu kivuulo ekyo twogera ku ntuŋŋamo gituulira obuulizi nsitukangayo era nawo n'oyogera buli n'ogamba nti togendangayo n'ebivulu tebikoze eki n'ebivulu tebibaddeeyo kitegeeza balina okussaawo embeera ereeta abaki abantu omuyimbi mutuufu Diamond yes ekyokulwaki yali international ng'abantu tebamulabangako tukirize tugaane nti abayimba fe abawa ne Uganda ojja kusanga oluusi abasinga bayimbyeyo tomanya ku mikoro gyenda alimu bayimbyeyo ogwomanye kyabadde ne Toro nkuwe kyabadde Toro Kawule Kasita yatuuse n'abagamba abaana babadde ku TikTok temunkwata baneze kunoonya kawugu kakati bagendayo batya abaana mu ngeri y'emu eyo tugere ku Kenzo mwenyini ayogera wano mu COVID embera ya mukwatira mu nsi kijja musindika private yali oba Germany Ivory Coast naffe tupostinge tumujjukize nti nabo baje kuwerezaako mwanti ye munansi anti munansi tulaba kugaana togera ku kibadde omulundi gumu n'ekyokulala asirike kubanga ennyonyi zirinnye obo kitegeeza sabo yalinyako ennyonyi ku mafuta gafu bano na seti y'eggwanga kyogamba teri abaana abadde nga babonabonera mu nsi z'ebweru naye ng'era tumala kusonda busonzi okubajjayo ne batabasindikira nnyonyi naffe tumujjukize nti ennyonyi baagikuwa neekunona n'erinnya neegenda ng'enonye muntu ogwo omu n'abantu be ate nga n'akasente yali amaze okukafuna nga bamukyezaayo then tudde ku kigambo kitwandisenga mindset y'abantu kati gwagamba nti ate tuli mu promotinga mwanyi ate mwanyi tukirize tugaane ffe twasoma tugamba mbu agriculture ye backbone yaki ya Uganda tunabeera ku ekyo kyokka tetubeeko na kusanyusa bwongo kwegamba emwanyi tugiyibwa mu Diamond oba olumu tulizine mukonga bwe tusesa mu mwanyi kyogamba bw'ogenda ku mukolo njagala babuze ekibuzo kirala mwabagamba nti bakola byokweta omuyimbi ku sente nyingi singa Eddie esawa ya leero nkole mukole Kasambya ewaffe gye banzaala n'empita Shakise Musokujja okuyimba omwana ayimba ku kyalanyi igolo okuba nalese Shakise Musinesta muwamuzi nalo lwaki tunoonya quality si quantity nkulaba okitegedde so kitegeeza nange nteekawo omuntu agenda okuyimba baina ekyo kintu Eddie gwakinjiriza nga bless abantu bangi kuposta bajjeeko teeka abantu abaki abatuno osegera otekako abantu basatu nga bagenda baba ne impact bagenda kujja ekintu kyo ono mwenyini yakingamba mwaka mulamba mabega okisegera kubanga simu gitekako bantu nga bali useless mutu bwalaba posta okimanyi posta kati bwoteka posta notekako kangezi kamenye kale kuba amanyi Kim Keizi ne Shakisi babiri nenga ne wali abalala okimanyi omuntu ajja lwabo nawasanga bwali nti dolobondo wuno ali mu bakuba dondolo kakati eranze swimming pool remix dolo yanyiza aina kivulu by the way ngenda kibagamba wano ebyo byonna tunga tubizingidde wamu nze yongamba nti buli ekyakolebwa kyali kituufu kati kanyogere ku Eddie waffe Kenzo singa nti bali bamulese nga bwagamba ngera bwe kiri nti ye top wa Uganda tiyali koze performance gye yakola lwaki yali badde ayimbira mu bantu ababulijjo kale asanze yali ni skin bulijja musanga asanze yali puzzle bulijja musanga asanze yo gravity bulijja musanga sire tagenda kugera kiki na kyanjawulo naye naye kyamuluma nga nabo bwe bayinza okukola ebivulu mu mubende
naffe abayimbi bomubene kituluma nga tebatuwadde ki mukisa kuyimba okitegeera no omwana afuna omukisa wawane mubene n'agenda ku stage n'abakuba endongo ne bagamba akaana katukubye endongo ntegede bungi kati ye pointi yange weeri nti Edi naye yayiga kuba yagattako Edi abadde aludde okuyimba nga bwe yayimba kuolwo kitegeeza Kenzo abadde aludde okuperforminga performance yali yeetaagamu okumusika buli abadde ali mu comfort zone nga buli kimu kiryokenye nga bwalowooza ti yatuuka kale endowooza bwezito bwe ziri lwaki tetusiibula lumu kuba njagala mbawe wano namba emu kuba namba 2 tubadde ne TikTok live King Saha namba emu gye ngendo balikirayo